Nnamwandu atabukidde aba Buganda Land Board lwa Poloti gye Bawadde Omugaga. Nnamwandu w'omukungu wa UN eyafa mu 2019 asitudde enkundi mu by'ebitongole bya Buganda Land Board balumiriza okuba emabega w'okumuwambako ettaka lya bba lye yamulekera eribowa ne baliwa Omugaga w'omu Kampala. Yete wufete na Regima Aseya Nnamwandu w'omugenzi Dr. Patrick Abo Aseya eyali omukozi w'ekibiina kya UN yagenze mu Buganda Land Board ku Lwokutaano ng'ali ne looya we n'atabuka olwakye yayise ba Buganda Land Board okukuta n'omugaga wa kampuni ekola amazzi okumutwalako akafooke bbake yamulekera okukulizaamu abaana be. LMTV yafunye ku kopi y'ebbaluwa y'abalooya munnamateeka Isa agamba okuwa kampuni ya Tulinaawe Kamba and Co Advocates gye yawandiikidde aba Buganda Land Board n'awaako kooti Right Lekano Nakalema Katikkiro wa Buganda ne poliisi ekola ku nsonga z'ettaka nga Regema yemulumiriza ku bulyake obupangano n'ekkobaane mu Buganda Land Board okubba ettaka lya Nnamwandu. Nnamwandu agambye nti yeewuunyizza okukizuula gye buvuddeko nti aba Buganda Land Board bakukuta n'omugagga ono okukyusa ettaka alitwale kyokka nga bayafa amaze okukola ku byaliizi. Mu Novemba wa 2018 omwami wange yayagala ebintu ebimu abikyuse abiteeke mu mannya gange kuba yali amanyi ekimuluma wadde nga yali tannakimbulira ebiseera ebyo ekyapa kyali kikyali mu mannya ga Mugisha muntu eyamuguza bwe yagambye. Yagasseeko nti mu 2019 Katikkiro ng'alangiridde kyapa mu ngalo bayasaayo amannya ge ekyapa bwe kiba kifuluma n'asasula ne ssente obukadde 19 mu bbanka ya Stanbic era buli kimu ne kiggwa kyokka yeewuunya ebintu engeri gye byakyuseemu. Era Nnamwandu yannyonnyodde nti bwe yatuuka e Mengo ng'abuuza lwaki ekyapa tekyafuluma okuva mu 2019 aba Buganda Land Board bamukwasa looya okumuyambako ne bamusaba alete ekiwandiiko kyonna ekikwata ku ttaka ly'e Lubowa n'akwata ensawo y'omugenzi eyalimu ebiwandiiko n'abibawa. Bantwala ew'omugagga ku Lubaga Road ne yeefuula agenda okunnyambako okukola ku nsonga zange. Era twayogerako ne ku ky'okutunda ne mugamba nti bwe nnaaba nfunye ekyapa nsobola okutunda ne mbaako ebirala bye nkola ebiyamba abaana bange. Agattako nti yampayo ssente $3,000 ez'okupangisa ennyumba entinda kuba nali sirina wa kubeera era nga bansuza busuza. Era yagambye nti omugagga twamutwalira ebiwandiiko byonna atuyambeko n'endowooza nti nfunye abantu abatuufu. Agamba nti yakoma okwogera ne Haji Kayizi mu Maachi wa 2020 ng'omugagga yagenda andyako geeti n'assaawo endala era bamugana okuyingira kyokka nga tuzzangako omugagga ttaka ly'abaana. Nnamwandu agamba nti olukiiko n'aba Buganda Land Board lwe batuddemu ku Lwokutaano amaanyi gamuweddemu we bamugambye nti bw'aba alina okwemulugunya kwonna agende abalope mu kkooti. Awo Dennis Bugaya omwogezi wa Buganda Land Board we yagambidde nti Aseya nga tannafa yali agoba ku kyapa naye kiri mu mannya ge si ga mukyala. Yagambye nti nga wayise emyezi Nnamwandu yatwala foomu ez'okukyusa amannya ng'ayagala akyuse amannya okuva mu gabba omugenzi okuzza mugage. Twagyetegereza ne tuzuulamu ebirumira ng'okuva waggulu okutuuka mu foomu gy'esemba omukono gwe guli gumu abajulira ku transfer ezo nga
kuliko General ow'amaanyi ow'eggwanga lya Rwanda Bujja bwe yagambye. Yayongeddeko nti foomu zaali ziraga nti General w'e Rwanda Kalengezi Karareko eyali akulira obukessi y'omu ku baateeka omukono mu mpapula ne basooka okutalabamu, kyokka bwe yayongera okwekenneenya ng'olunaku kwe yateera omukono ku mpapula yali atwalibwa mu gavumenti kusibibwa mu kkomera. Bujja yagambye nti okuva lwe waliwo Omugaga agamba nti Aseya ne Rajema bamuguza ekifo ekyo, bo nga Buganda Land Board basazeewo byonna abakaayana bagende mu kkooti esalewo gwe baba bawa ekyapa. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.